embeera embi eri ku bannayuganda yo yava dda. Bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire olwaleero, omukulembeze w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekya People's Front for Transition PFT, retired Colonel Dr. Kizza Besigye asinzidde ku kitebe ky'ekibiina kya Mengo n'avumirira embeera eyisibwamu abasibe omuli omujjuzo obutafiibwako kimala wamu n'okozesebwa nga tebeeyagalidde ku mafaamu g'abagagga, wabula wano nga n'ababa tebalina misango ababa bakyali ku walimanda tebatalizibwa. Kyagambye nti kisaanidde okomezebwa bunnambiro nga tekiba kya bwenkanya. Oluusi lwe tutayogerako ng'enkukunyi luzira waliyo enkukunyi empitirivu era nazze nazo kati ziri wange. Enamba y'abali mu makomera empitirivu ennyo, tebalina abantu we beebaka ekiro, abamu beebaka waggulu wa bannaabwe. Katono wembeereddeyo omw'omusibe yafiira mu kkomera ekiro. Saategeera kiki ekyamutta, naye embeera eyo eky'abasibe okubanga bakozesebwa abali ku limandi. Musibe ali ku limandi aba talina musango, yandibadde alina eddembe lye kumpi nga lyabeera nalyo ebweru. Kati ono ayagala wateekebwewo olukiiko olw'enjawulo olulondoola enkola y'emirimu mu makomera ag'enjawulo, naddala ku mpisa y'abasibe n'empangala mu bulamu obw'enjawulo, awamu n'okutangira abatanaba kusalibwa bibonerezo kozesebwa mu ngeri ebeemenya amateeka. Abali ku limandi bakola mu mafaamu g'abagagga. Wasaanye kubeerawo akakiiko akeetengeredde akalambula amakomera ne kawa palamenti alipooti oba buli mwezi oba buli myezi 3 oba buli myezi 6 nga kawa alipooti embeera eri mu makomera awasibirwa abantu wonna. Wabula Besigye agamba nti bino byonna bireetebwawo kuwamba kw'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo okubanga tebikyasobola kwekolera mirimu gyabyo ku bwabyo. Ekintu kino kyennyini nga kye kigenze kirya n'ebyenfuna by'eggwanga mu mpolampola ne kifuula gavumenti eri mu buyinza akaseera kano okubanga ekyasinze okunyuunyuuta bannayuganda. N'olwekyo embeera esobola okutereezebwa mangu, naye ekyokukikola tulina okukirwanako. Adde ngamba nti bajeti empya etandika nga 1 Ogw'omusanvu nga tenatandika, bannayuganda tusituke tugambe nti ssente zikomewo gye tuli. Kyokka Besigye agamba nti mu kaseera kano ebyenfuna by'eggwanga bikyasobola okubbulwa kusinga gavumenti ebekkiriza okusala ku nsaasaanya eyeewalika mu kaseera kano, okugeza ng'okukendeeza ku bakungu ba gavumenti ne baminisita batwala ensimbi eziwerera ddala n'okwewala okwejalabya naddala mu maka g'obwa pulezidenti n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Bino nga bye biviirako n'embayiro ez'ennyongereza ezibalukawo buli kaseera ebirese bannayuganda nga baawuddwamu ebibinja 2. Ngambye nti ebitutaasa weebiri, si kubanga ebitutaasa tebiriiwo, ng'abali mu gavumenti bwe bagezaako okutegeeza eggwanga. Nedda weebiri, ssente mweziri. Disani Kyeswa, Dream TV Amakung'uno. Mama twagala bread si cassava.